enteekateeka z'okugema obulwadde bw'ekibumba bwe hepatitis B zikomekerezeddwa olwaleero era abantu okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo bakedde mu bimuli bya Bulange okugemebwa obulwadde buno. Minisita w'enkulaakulana y'abantu mu Buganda era avunaanyizibwa ku by'obulamu Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma bw'abadde ayogerako eri abantu abazze okwegemesa akalaatidde abantu okufaayo okwegemesa endwadde nga bukyali okusinga okuzirinda okubakwata. Tunyikire okuziyiza buli bulwadde obusoboka kati endwadde nnyingi zigemebwa era mmwe abali wano nsaba mwekubireko engalo nti mufuddeyo okujja mwegeme mufaayo okulaba nga mumalayo eddoozi zonna ez'okugema hepatitis. Mubazze okwegemesa mwe mubadde n'omumyuka asooka owa Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula ng'ono yeebazizza Ssaabasajja olw'okudduukirira abantu be mu ngeri eno era n'akubiriza abantu okugijjumbira ng'akakisa kakyaliwo. Kubanga obulwadde buno bulwadde bubi nnyo busesebbula ekibumba ate bumala okukola ekyo ne busaasaanira ebitundu byaffe eby'omubiri. Omumyuka w'omwami atwala abantu ba Ssaabasajja mu bbendobendo lya Nkole ne Kigezi Imam Makumbi nga naye agemeddwa akunze abantu ba Ssaabasajja bakulembera okweyuna enteekateeka eno okusobola okutuukiriza ekigendererwa kya Kabaka. Mbadde munyiikivu making sure nga teri mpisa empitako anja kutwala omukisa guno okukunga abantu bonna bajje wano wewali eddagala ettuufu. Njagala okumweyanza olw'okujuna Bannayuganda oba abantu benga tasosoddeemu. Dr. Joel Nyumba omusawo akulembeddemu enteekateeka y'okugema agamba nti essira basinze kulissa ku hepatitis B okusinga ebika ebirala nga NSC kubanga B yasinga obulabe. Teyiddagala likola ki limuwonya okujjako kubanga tusobola okumwegema obwegema iso yokeriwo ate kitaliko bika birala nti ebika ebirala osobba nabo osofuna hepatitis N bakujjanya bana okola ki nowola sofuna hepatitis C bakujjanya bana wona hepatitis E asowona tuli fenna naye ku hepatitis B kisoboka. Ssenkulu bwa Kabaka Foundation omukungu Eddie Kagwandagala asinzidde wano n'asaba abantu abagemeddwa okufaayo okumalayo eddoozi zonna okwewala okukwatibwa endwadde eno. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekitongole kya Kabaka Foundation nti bwe tuba nga tutandise n'omuntu okufuba okulaba nga tumumaliriza n'afuna empisa ey'okubiri n'ey'okusatu kubanga bw'akoma mu makkati naffe omulimu gwaffe tuba tetugukoze. Abantu 305 be bagemeddwa ku mulundi guno wabula nga 71 be basangiddwa n'obulwadde buno. Kyagambye nti kya ttabbu kubanga businze kusangibwa mu bavubuka era wano waasinzidde n'asaba amasomero ku buli mutendera okunnyikiza enkola eno mu masomero gaabwe okutaasa eggwanga. Ffe ng'ekitongole kya Kabaka Foundation ne Minisitule y'ebyobulamu bwa Kabaka wonna we mutuyitira tujja kujja tuweereza obujjanjabi eri abantu ba Kabaka mufube nnyo kye musobola abaana bano bagemebwe naddala abaana abali mu myaka emito egikyali emito egigenda okufumbirwa. Okugema kwakuddamu omwezi ogujja nga 9 wano mu Bulange wabula nga enteekateeka eno yakweyongera ne mu bitundu ebirala. Doreen Nakajiri, BBS Telefina ageesigika.